Bakristo baganda bange musibye mutya mukama mulungi obudde bwonna mukama mulungi era ze mbeera ze weewaawo nange mbaanirizaako mu disikashoni yaffe ate neera nyongera obbaaniriza naye nga disikashoni yaffe eyaleero evudde mu Matthew chapter 11 verse 28 to 29 era nga egamba, come to me all who are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Mukama atuyita buli omu azitoowereddwa, buli aliyo ng'olina ekikuzitooweredde. Mukama Katonda agamba jangu gye ndi, ŋŋenda kukuwummuza. Nja kuwummuza era nagamba take my yoke upon me, take my yoke upon me, take my responsibility, take my burden. Bear with my burden. Naye ate temwerabira nti badeni ya Yesu, badeni ya Katonda ate kyekintu ekisinga obwangu. Obwangu ennyo. It's so light and easy. Si kyekintu ky'ogenda okuddawo weeraliikirire. Just kugoberera mateeka, kuwuliriza bakulu ba ddiini kye batugamba. Kola Mukama by'ayagala. Follow the commandments. Jesus yatuleetera the greatest commandments of all. It is love your neighbor as you love yourself. Because if you do love yourself and you love your neighbor, that means you're not going to hurt anyone. That love is just pushing you to doing something good. Nga bw'owulira nti olumiddwa ng'okoze omulala ekikyamu, kitegeeza n'oyo okwekola ekikyamu naye awulira bubi. Nga naye bw'owulira obubi nga bakuyisizza bubi. Kitegeeza nti naawe toyina kukola kintu ekyo ekikuyisa obubi lwaki oba okikola omuntu omulala. So bakristo baganda bange, twetike that yoke of Jesus Christ, ate naye yeetike ebyaffe, tumwetikize emigugu gyaffe egy'obutafumbirwa, egy'obutazaala, egy'okulaba pornography, egy'obutaweereza Mukama, egy'obubbi, egy'obwenzi, egy'obulyake, egy'obuli bw'enguzi, oh my God, obusirusiru bwaffe tumukwase byonna ebituzitooweredde mu mirimu gyaffe, mu buli kimu kye tukola, bitwalire oli Omukama ng'omwaka guno tuguggalawo. Let us take all our burdens to the Lord. Oyo eyazaaliddwa, mujjukire yazaaliddwa okutununula. Yazaaliddwa okununula ffe aboonoonyi, n'olw'ensonga eyo agenda tununula ng'atwala badeni zaffe ku musaalaba. Oyo Yesu eyafa ku musaalaba olw'okubeera ffe aboonoonyi, yeetikka ebyaffe byonna. Omusajja yeetikka ekikoligo ekyange naawe n'akitwala ku musaalaba. Mukristo muganda bange, olinze ki? Lwaki ofeera mu kiziyiro? Lwaki olemera mu kibi ng'ate omununuzi azze wano ku nsi Saabalamuzi, azze wano ku nsi tumulamusa, azze okutununula, azze oyo omusuubize. Lwaki tulemera mu kibi? Lwaki tulemera mu kibi? Ye yeetikka ebibi byaffe, naye gwe olemeddeko okyayagala okubeera mu kibi. Basisita baganda bange ne babrother, ekibi kitutwala mu kuzikirira. Toyina ky'ogenda kuwangula mu nsi muno ng'oli mu kibi. Anti obwakabaka bw'omu ggulu awo obeera ogamba mane amye olemedde mu kibi. Jeremiah 3:3 omutwe ogwa 3:3 olunyiriri olwa 3 gugamba, call unto me and I will answer you and will show you great and mighty things
which you don't know. I will show you the difficult things that you don't know. Yita Omukama mu mbeera yonna kubanga ye yasalawo okubeera naffe. Yasalawo okwetikka ebyaffe byonna. Mukoowoole, ali ready okuwuliriza, ali ready okutwala ekikoliko kyo. Gwe weetike bwetisi kiki? Kwata amateeka ge. Yisa abantu obulungi, kola abasomesa b'eddiini bye bagamba. Be on the right way. Olabe ekintu, olabe omusana we gujja gy'oli, olabe essanyu ly'ojja, ogenda kuwulira nga kwegamba weewuse, sonyiwa. Bannange tulina obusungu ku mutima, twetisse obusungu. Oli n'obeerawo nga n'omutwe gukuluma kubanga olowooza ku kintu omuntu kye yakola. Sonyiwa naawe osonyiibwe, sumulula n'emuggulu olisonyiibwa. Mukama agamba bw'oba omanya ebirowoozo bye nnina by'oli, ebirowoozo eby'emirembe, not evil. Era ne future yo, hope for the future. That's Jeremiah 29:11. For I know the thoughts I have towards you, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end, hope and the future. Naye Kristo muganda wange, bw'oba ogaanye okwesumululako ebyo byonna ebikuzitoweredde, how are you going to open up to the Lord and receive that peace? Receive that hope and the future. How are you going to get the everlasting life nga gwe okyesibye mu buwambe, okyesibye mu kwonoona, okyesibye mu buseegu, okyesibye mu byabajjajjammwe? Simanyi bino bya kika, simanyi bino byaki, bino mizizo, bino biki? How are you going to receive the God's mercy? How are you going to get peace nga gwe kennyini weesibidde mu bulumi, mu buwambe? How? How? Come to me, all you who labor and heavily burdened, I will give you rest. Kyokka n'osigala ng'ogamba niitika omugugu gw'obwenzi guno. Anti ate oba sirina ssente, kati we ŋŋenda ne nnyendako ewoono Nampaya West, ne ŋŋenda ewoli Nampaya West, obulamu ne butambula, ate naakola ki? Sirina kyakukola. My dear, have you ever faced God n'omugamba nti Mukama Katonda nzije gy'oli, kino kinzitoweredde, nkooye embeera eno mwendi, n'agaana okuyimusa? Mukama ajja kuyimusa ne w'obadde tosuubira. Mukama ajja kuyimusa ne w'obadde tokola ki? Tosuubira. John 14:6 agamba nti I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Through Jesus. Bw'ogenda eri Omukama ng'okoze ebyo by'akugamba, ly'ekkubo eritutuusa eri Kitaawe. Yajja okwanjulayo eri Kitaawe nti ono mwana we omulabiranga ddala. Naye ogenda kusooka kulongoosa kkubo lyo. Ekkubo ly'ojjamu buli kimu ekigusitooweredde, ekyo ekikulemesa obwakabaka bwa Katonda. Kiteeke mu kisero okimuwe, ye akyetikke, akisaanyeewo, akuwa obulamu obulungi, akuwa obulamu obuggya. Ate bw'aba abukuwadde, sigala mu ye, muweere obujulizi, tambula naye, so that
When time comes to face the Lord, Mukama Katonda, Jesus Christ will be there to say, this is your child. Ono mwana wo mumanyi awamu ne maama we maama Maria naye alibaawo okugamba nti ono mwana wange. Ali kujjukira mu ssaawa ey'oluvannyuma, essaawa eri ey'okwambaliramu ebyeru nga tugenda eri Katonda. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Jeremiah 32:27. Waliyo ekyo ekintu ekizibu ennyo gye ndi? Tewali kizibu eri Katonda. Tekiriiyo. Bwennewoba keera ku makya ogambe nti Mukama Katonda nkuleetedde kino, kutula buli njegere zonna ezikusibye, zikutule. Ebiseera ebisinga ebintu ebitusibye mu bulamu obubi, ffe ffennyini tugaana okwekutulako ebitusibye. Kyobola tukyabonaabona nnyo, tukyakaaba nnyo, twesibidde embuwambe, so nga there is that person who is going to carry our burden. Oyo alina obuyinza ku bulamu bwaffe, oyo omutonzi w'eggulu n'ensi. Oyo akugamba nti tewali kintu kizibu gye ndi. Tekiriiyo, buli kimu nze kamala byonna, nze nsumulula byonna mu ggulu n'ewansi n'ekunsi kuno. Naye gw'osaze okugenda mbasamize munnange oba bakuyambe ki simanyi. Bajja kuwa obugagga naye is it long time, for a long run, oba byakati olumala nga biggwawo? Twetereze bakristo baganda bange. Tufunye omununuzi oyo omwetegefu. Waliwo wano yenna asobola okwetikka ekikoligo ebyange kummwe ng'oli mwana wa muntu nga si Katonda. Gwe n'ogamba nze ku bibi bya Kereya kambimwetikkire. Tekisoboka. It's only Lord who can do that. Kati lwaki oba togenda eri Omukama n'omwewa ne weeti carry his yoke, he will carry your burdens. Call unto me and I will answer you. Mpita nja kuyitaba. Obudde bwonna bw'omuyitiramu Mukama Katonda awulira. Nze ntera nnyo okugamba abantu, waliwo abagamba nti ate sifunye budde bwa kusabako. Muganda wange, gwe ne wooba okola ki? Oli mu kufumba, oli mu kulongoosa, bikolere Mukama. Call on the Lord anywhere you be. Ne wooba mu kaabuyonjo ng'otudde eyo, yita Omukama, ye buli wamu awulira. Bagamba he is omnipresent. Buli wamu akola ki? Waali. Buli wamu. Taliiko nti wano wokka bw'olina omusanga. It's all about you to humble yourself, ne weetereeza n'olongoosa ekkubo lyo. Mukama Katonda ajja kukolera by'obadde tosuubira. Bannange ffe abamu tuyisa ebintu. If it wasn't for God, ndowooza singa twafa n'okufa. But we give the glory back to him. Indeed, he has been so good to some of us. God has been so good. This year, amidst all challenges, but with God, we have managed to go through it. Kubanga twamukwasa ebyaffe abisitule. Twabimukwasa ne twesonyiwa ebintu ebimu. Tugamba haleluya, haleluya, haleluya. Mukama fuga. Mbaagala nnyo basisita bange ne babrother bange. Revelation 3:5 atugamba, he who overcomes
will be arrayed with white garments, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Mukiwulidde ekintu ekyo? Oyo yenna awangula, oyo yenna yeesiga Katonda n'akyawa ekibi ne yeetikka that yoke of Jesus Christ, balimwanjula eri ani? Taata we, era baliyambala ebyeru. Alimwanjula eri kitaawe, aliwandiikibwa mu kitabo eky'obulamu. I will confess his name before my Father and before the angels. Ezo promises essatu bannange. Imagine the white clothes okwanjulayo eri taata. Erinnya lyo terisangulwa mu kitabo, lirisangulwa mu kitabo ky'ebibi ky'aboonoonyi, neriteekebwa mu kitabo ky'abaloogi. Kitegeera baganda bange? Mbaagala nnyo bannange, mubeere bulungi. Ndowooza twongereza okwo n'omulala yenna. This is an open discussion. Everyone is welcome. Thank you so much. Have a good evening.